inspired nnyo by omukulembeze kati era bakuvuga kutwala mu eyo line kitegeera kubajjukira omukulembeze era yezimba ku kyali nnyo kati yesaako just gye tugezaako okukola tetubeera nnyo era mu bintu mbu tuba ku bantu kaluli ekisho yange bagikubako ennyo ekibozi ky'abayimbi okujja n'amagaali kantandikire ku bayimbi bannange mbasaba disipulini okitegeera mu buntu ki mu buntu bulamu lunaku lwange tojja kulabisa vako lyange okitegeera jangu n'abantu baaba basatu bw'obozze bakiba kinene nnyo ng'olaba nkunyoomye bambi sigalayo na mukolo gwange tojja kukalubiriza baki balala ojja kuyimba ku bivvulu byo oba ebirala ebikkiriza abantu abaki abangi kuba naye asobola otegeka ekiki kuba abantu mwana babanyigiriza luli ate ebivvulu byange tebababbi amazima aga Katonda naye nawulira bubi nga ate bayimbi bannange omuyimbi azembu n'abantu 10 ojja n'abantu 10 otya kuba kati kitegeeza Fifi Busi boleto abayimbi bakuwerekerako abayimbi 10 nga buli mwajja n'abantu 10 be bantu bameka abo be bantu 10 be bantu naawo ze kumpagira mbu shebegenda mbonjagaliza tekibaayo shobojo no kitegeeza oba ne mission zoki ezokufiiriza ate mu ngeri emu oba endala nokono n'erinnya lyo tugenda okuva mu show nga analysis yakola bayina erinnya ly'omuyimbi gwe bapininga nti ate yaleesa abantu abo bwe bazze we batandikidde okuba we bagenze okuba okitegeera ekyo sosobba kitandike naffe bayimbi bannange mwana yamani respecting concert z'abannaffe ate tuba tetwezoleeyeza bw'oba olize kunsanyukira kwonge ebyaddala ondiyo ogamba oli kyali wange kiki lwaki tofuna abantu bo 2 3 ne mujja ne mugazi wa show ne mugikuba gwe DJ wo ne bawunsa kati nze bonna ajja n'abantu 10 nze muba muze kunkuba ku show yange nange njagamba bugambi security nange manyina kufuna security oba abanga abalala 5 lirye 10 mulikole eki mulifulumye egulira emirundi 3 zigenda kwa ina daily weekire kati sente lwakuba bako na nyingi nezibale zigenda kuggwako nyingi oweda gwe muntu nga wegulira alega naye musajja wakasigala agenda wange kyobamanya Fefe obulamu bwe mwakyuzinga buli expensive kubanga tolina ngeri gy'osobola kugamba FBM ontasiza baba tiawo mugulire tikimwawo kati kiri tayari okimanyi dasi Fefe tamanyi bagula bando zigulira muntu mulala ambe manyi Fefe bado wakegulira emirundi emeka lero ekitiyo kinkedde okunkwa pozisa umu wanji siwulira ate likologole ettaka lyakantu pozi tuli 216 gwenno togatta ojja kwongerayo show obuzibu ate dasi babadde afunye show gy'oyongerayo eyo gyongeramu ennaku 10 mu maaso eriko ababanda abangi kuba ye Fefe bw'ategeka show bakabukusi bakambwe bakomu aba abaana bakambwe kuba baagala kushayininga yesho yaabwe ko beeyagalira kwongezaayo date yaabwe bakambwe bwe banaakusanga sibaekyo n'abagamba obuzibu tulangira show mu show kuba n'omukyala nali yagambye tumulangire mwezi gwego mukyala wera tumulangirako mukyala waffe ezi wagoba mukyala kigogamba wano erabika erabika masavu FBM yamani yongere mu wano
Bwe wati 16 ye kibadde kikino 16 akati koleba ekya date ya show kitulekere kireke no sasa nage bugalanzi Lugogo tubere ku date ya 16 waliyo kikyempira ko 16 ayi kuba ino mugenye ya kusuubiza ka visit oya ina bili ebiwala bya kyazo bibera mu disco namwe sasa kitegeza dasi musajja obo mulaba n'ebyo ebiwala obo bajja wa dasi mundonge wamwe zenaba bafani bamwe ayambako ne muga dasi ogiba ogibe banzita sijja kwasaganya anyway tuli ku Truth Media go subscribe follow ndi tuze ewaka wa Fefe nabagamba buli lwakubi tujja kuyitanga mu katini ne Musa Mayindi yawo tuberemu ko kubemu ko abayimbi nabo bogereko kubiri mu ggwanga tuli ku FBM house yaman mogereko kubiri mu ggwanga tuleme kubera ko nnyo mu music tuyise wendo nga nebiri mu ggwanga kubera bitunyigira wamu anefefo no by the way nga tuchiro chaggulawo show njagala ebimuli bye bino mbimuwe wano Fefe y'omu ku muntu abafayo kubiri mu ggwanga yadde nga akyali muvubuka ate muto ate nga talina nnyo ssente omanyi lwaki ngamba bwentyo Fefe Busi taina sente taina nnyo sente sente zaina za bulijjo taina nnyo sente musajja watu atandika butandisi naye mu mbeera ye y'okutandika ate nga sinti mukuleme sirida nti nga olaba nti Kenzo ye president wa federation naye anti kale FBM ye kibiina kye atandika naye ye enjawulo gy'alina nga tanabafuna kabukusa we nnyini we mbadde nzija awo omukisa buli wafuna omukisa ye okuyimbirako abantu be abakkiriza ne bamuwero coming abakkiriza ne bamuwero ono tunamusobola sidase tujja musobola ngebaziba nga bwogambye lyali n'omuta tubeeyo kyamayi yalumba Wabuyu naye Wabuyu muleke kati bambi Fefe ye musajja nti buli mukisa gwafuna okushayininga ayita bayuti oba bano abaana abato abakyali wansi eno abasinga be mutegeredde ku TikTok ate nga TikTok tenabeerawo bbanga ddene nenga kwe mubategeredde nnyo abawo omukisa okuvira ddala ku lunaku olusooka press conference ye paka ku lunaku lwa show lwa 16 n'abeera nabo ate n'abawo obudde obubamala okushayininga talina wali osanze n'agamba mbugwe oli upcoming obudde buvaayo tebasika muyimbi ku stage ye tebakola kikwegamba nti bayuti yayagala okukolera amawulire bamuwadde ayimbi ate avudde agamba bampadde katono nedda asinga akujjukirako bintu bitali birungi no byali ku show katatu tugenda mu show ani oyo mutujukiza mwamuwadde mu gundi Jimnola bagamba microphone natugenda okebera ku show ya YouTube eri ku YouTube nga microphone kweli yaliko naye waliwo abaali baguwaga obuwazi waliwo misunderstanding omanyi ebiseera ebisinga abantu kyenyagala bategeere kazi mbaddeko n'abayimbi nga bategesa ebivulu Fefe bw'ategeka show ku lunaku lwa show naddala ne staging eyo si stage manager ate byo si yabikwasaganya bw'ofuna misunderstanding n'abali ku stage abagitwala ate Fefe si yabakikola ki akikwasaganya Fefe akinyonyodde bwe wagenda ku gundi ya YouTube microphone yaliko kitegeeza oli waliwo yali ayagala okuyambukira bafunamu misunderstanding n'abayagala okugira mu show yamu era twalina omusiba inciting violence kuba abantu kuma mbagamba tuli ku The Truth Media tuli ku FBM house show olunaku lwaleero gye tubeera ne Musa buli lwakubi twongeddemu Fefe Busi abeere nga ekintu kivuga tulaba ku bintu ebitambula mu ggwanga saawa zino music olina ennyimba zosembyeyo okukubaawe ezibadde ng'olaga ebintu engeri gye bitambula mu ggwanga one of abateetya olimba n'olukubanga we luli n'okola video nga weeri ekijja kijje oba bagamba kibe bamanyi so ebintu bitambula bingi nnyo so tutandike ne Musa we introducing tuke tujjewo omugenyi olwokubiri lulwo olunaku lulwo lwange naye nze era basinga naye wabawo abapya bulunaku wabawo abapya abajja amannya Semanda Sekiriba Musa nga ndi muganda w'oli Semanda Mansuru Kingisa kati kitegeeza ate ono yagamba akasajja kayimba abento otuwulira okitegedde abento otuwulira kyaluma abantu olimba
nate nga tannakyogera dokita ye yasooka kate no just ye yakatendeza kuyimba dokita agamba kalinga muzimu ate ye yatya nnyo naye oli abanyigira bwerere omuntu amazima Kyagulanyi yatugamba nti amazima gali ku fulo wedde balekako ko olujinga lugule yakukyalirako Kyagulanyi nguzi twazireka nganzi kule sawa yonna agwa nange naluleka naye teyakyagla nange yakyala naye nga lukala kunfumba olimba nokimanyi nti ate nekiri fane nga tukyali awali Kyagulanyi okimanyi nti abamu ku bantu benzikiriza mu bulamu abamu abavubuka saizi zaffe Kyagulanyi basolokera ku makya nawulira nti yamuvuddemu oba yamuliddemu olukwe yazze saidi yonna gyazze nenga amuvuddeko nabeera disappointed nnyo kimukuba wala omanyi nti oli omukubbo nenga Kyagulanyi olowooza akyabeera disappointed amanyi bino byansi mubinabimanyi ne dream nene nnyo kujaliko tisisuubira mbu ayinza gisibira ku muntu omu oba ki jjukira jana gyayisemu kuva nga akyali mu firebase bantu bazze bamukolaki bamudisappointinga bwasala bwadda muri yona Island bano bwe basala bwe badde eno ekitegeera kati agenza otuuka eno ogwa mu bampuuga ogwa mu bateeketeeke kati buseera baziramu baidaweno fefe abantu abavudde ku Kyagulanyi nno boddira ddala okuva emabega bangi kati nkimanyi ezo lesoni azifunye mu bulamu ayinza omukanga ndowooza babbi we tebakomye namuvaako buvi n'okumufaako abamu ne bamufaako kusigeza challenges abantu bangi aviiriddwako abantu ab'omugaso kuli abazadde okuli baweatherman bakyalibe essogo lyayiseemu ly'amaanyi kati ebyo ebyokugezesa ewo mandaba buntu buli mayina kati okimanyi nti tonneeyanjula olimba yo the truth tuli ku mazima bamuyise Febusiwo bweyagala kuwerawo banange nsanyusa okubaako wano nokimanyi nti ekigambo FBM mbadde ngenda kikubuuza naate bwe mbadde wano nenfuna engeri gye nkirowoozeza naye simanyi oba yentuufu kubanze ensose nensoma F nengisoma FF B nengisoma busi M nengisoma music kati simanyi oba netumiikiriza tewetumiikiriza nange nasooka kiraba bwendi kitegeeza abasomesa bange nno balungi be bamu n'abamu nange nasooka kiraba bwendi naye ngenda okulaba nga kisuka ku Febusi music nga kisuka ku Febusi nganze nga kyetaaga era okwongerako okugaziya n'abalala bakikoleki bakitegeere era bakifunemu nendaba nga kirabika kiri favorite blessed music okay tukenda kutandika mu weekend tubaddemu n'ebintu ebibadde bitambula ndoza mostly ebisinze okutambula tubadde kati engeri gye twawo okulaba tujja kuddako ko n'emabega kati nitukubuza ebintu ebisukkako naye tubaddemu n'ebintu ebitambudde tubaddemu abaana nga tanneeyanjula neyanjudde tubaddemu n'ebintu ebibadde bitambula okubadde abaana bagenze ewa Sevo mwabaddemu omuyimbi omu muyimbi n'avaayo n'aloopa n'agamba studio baazikola naye temuzifunangamu olina studio ya gavumenti naye mugyaliwo orekodingiddemu kofefe naye era sisuubira mbu ndyetaaga nze nga nze sisuubira mbu ndyetaaga ate bazikolera bayimbi kitegeeza batoganiddwa mu nteekateeka za gavumenti nze ku level yange ne we natandikira sisuubira mbu asobola okuba ne personal producer naye nsuubira era waliyo abazeetaaga ndowooza but batugamba ya beberi at least up to standard yosobola ogikoleramu. Have you ever used it? Tukugambye sizeetaaga nate yawo wennyini mbadde blessed boy nze nagenda okuva ku ssomero okufuuka sita nga nyina kyali wange omu akubye hit omutujju nga studio teyinza kumbula nga nyina muko wange nubiyaniri nga naye hit azirina nnyingi kitegeera balina studio kati nze sibonaabona n'ekirala ono kyabadde agamba nti ono kyabadde agamba nti studio ya Bebe Cool ina standards gundi yavuddeyo liri puzzle lunabe n'agamba mzee yamugambye tulina studio Bebe Cool gye yakolanga eyiye eyo weeriri puzzle n'akomentinga n'agamba studio ya Bebe Cool gye studio gy'ogamba mzee bwe tuli codinga music avaayo si mulungi nga ne byoyimbye tobitegera oluyimba ne lufa
mu mbeera bwetyo n'amugamba kati waliwo studio endala eyakolebwa State House eri Mengo n'amugamba nti amuze ebyo bakufera ebyo byonna tebikola ki tebiriiwo so kati mbadde nzirayo ku ye Lilipazo yabiganye de wetegeze video ya Lilipazo ng'agamba muzeeyi yabiganye kati nzizeyo emabega ku kiri ky'ogambye nti eyabebe kulu bagamba ina standard ye Lilipazo yagambye teyina tejjukira Lilipazo muyimbi twogera ku balikodinga nyimba era voicinga bw'aba yavuddeyo n'akola comment bwetyo kitegeeza nze nyimba njagala gwompashuwalensi yo gw'osinziira ku ky'okugamba nti efulumya birungi nga gwe toli muyimbi ono yagamba bwefulumya yagambye ku bya Lilipazo ebyabayimbi okubanga mukagobamu ne mutuuka we kali ne mutandika ate okwezalawa okagobamu ne tutuuka we kali be batyo kyayagala otegeeza mukagoba n'okalaba kati olaba kati nga Lilipazo abadde amaze ebbanga anoonya President Museveni yakalabye kati muyamanyi yakalabye alaba nga yakatuuseeko era alabika agenda kwesenera akakika Museveni ayinza okuba yeke yagoba ayinza okuba nga bwe banyumya munono yamuganze ngoba ka Museveni akuba emikalaba nambye kawogo bwe yatuuseeyo yabadde nga ne reaction ya Kezo wagirabye kati rana tukyali mu bino ebitambudde mu wiiki wano nga tugimalako era we yatuuseeyo yabadde nga aloopa banne era ne Kenzo na reactinga netulaga nti mu music industry mwe mugenda kubeerawo mu kwepinga kuba kati n'olutalo lwabaluseewo oli azizza omuliro oyo tumuyambye ne we yali mu ddwaliro namuyamba nze badde muyamba ne even before nga sinafuuka gundi kati ate Lilipazo kino kibuuzo kigenda directive n'agamba n'asaba Kenzo buli ali mu federation nga towagira President Museveni bakugobe wanje mbona ki ane yagambye Lilipazo buli ali mu federation nga tewayogerayo kigambo kyonna mu campaign kiraga nti President Museveni abeerewo towagira President Museveni tebaddamu kukwasa yadde kasente kati kyesimanyi federation ya kibiina oba y'abayimbi bamugobe kati nze ekisooka ddala si mu federation siriiyo bati y'abayimbi bonna naye era siriiyo ono tali mu bayimbi bonna siri mu bayimbi bonna ono muyimbi amasi y'abayimbi bonna federation birimu politics mundi nnyo kati mumaliriza si y'abayimbi bonna agikulembera talina ngeri alabika gye yeewala mu politics kati ate ku saidi ya politics gy'aliko twaabamu tetugikola ki tetugikkirizaamu kati tetuyinza kuba under one umbrella kati n'okwongereza ku nsonga eyo fefe ono kyatamanyi nti federation abembi ba federation newabeereddewo politics omanyi mu politics bannabyabufuzi ne parties ez'enjawulo ziba zeetaaga abayimbi okubayambako mu rallies naye abembi ba federation oba abali under federation babadde bayimbira party emu gondi y'omu ku vice president Palaso owulidde ekigambo kyeyogedde y'omu ku ba vice president walabye ba vice president abali mu federation badde bayimbira party n'enkugirayo n'oŋŋamba y'omu of course she ba vice president Palaso vice president gundi vice president Palaso ekaya aliyo kale ndowoozo abadde asoyimbirako ku pate endala atubeererawo aba NUP awo ogendeyo n'ogamba artist nayo si mu bubi no dayasi naye ideologies zaawukanira ddala n'olaba ng'omuntu temulina ngeri gye mugenda kwebisiizingamu ng'omuntu ebintabirabira ddala obulala yamaani nsobola kukwatagana tasobola kukwatagana ekyatuuka obalabisa kino ezitsa the conduct gyakozesa the speech zakola ki sago yaffe bagitwala nga yakusaaga tuluma tebabirabamu nsa oluusi nawulidde gundi yamugamba yamusanga ku street we yamulonda President Museveni yalonda Kenzo ku street
street yawo manyi bwe mudenga gamba Kenzo mutabani wa namusanga ali ku street we namulonda andi kati ekyo ekisumbula abantu olaba ensonga efeefe wakuba gwe oli musajja wa masanyu n'embizibu golaba mu masanyu gokka gwe just oli apemani naye olaba kyekiri Kyagulanyi kye yayimbako yagamba nti oli buli wakufuula beega ajja ne maka ago nakolera amateeka lwakuba amateeka teyagoogera kati osobola okusanga nga President Museveni we yalabira Musuuza yamulabira ku level ya wa street boy nga teyadde yali akubye ng'eggwanga nga ne beat agirina naye Museveni yagawo no street boy Isegera ati kyekyo kyendi mukujo nyolo kitegeera nanga nsoke nsabe Musuuza mpagireko nga 16 Mei tuli Lugogo cricket obo by the way obumu obwo tutandikirawo wetutyo agulako tebo agule tebo agulako tebo ya miliyoni 3 ezo ntono ne federation bengo gifuniddemu awo njagala Musuuza sagala federation era yaligambye mulabanga tanaba mu federation era yaligambye ate no by the way nyamba ko nga tanaba mu federation by the way no era Musuuza omuntu gwe mmanyi nga tanaba president wa federation katoyo gwengendo okola ki ofata era fefe by the way okusaba ku njaga nange kugateka eddobozi lya Musuuza nzo mu ku bantu bakuzizza kuvira dala nga tuli bato samuvaamu wabula jasinze ntambulira ku mazima je samuvaamu twafunamu obutakanya ku lwa party nti ye ayina gyali naye nina gyendi byo kyokka nete waliwo nsonga ndala era Musuuza fe manyi fe tukulidde wa Musuuza nga tumuyita dada mbadde nkusaba fefe omuguleko tebo Jakwa miliyoni 3 ne beta ne manager beta muita damage beta wamu ne mami Nyamutolo kyo kimwisa damage ambita damage nange muita damage wamu ne manager Nyamutolo mami Nyamutolo ne namuita manager mami Nyamutolo naye tubaye tukusaba yagulo mchara kwatu basobola ogula tables ezenjawulo mami simumanyi nnyo nze nera kasita wa Eddie simumanyi nsabye musabe mumanyi nti ku mikolo yamutulaga kati muleke lwaji wemanyiza abantu botama engeri gyali minisita kwemanyiza balambuzi kale nsaba minisita mazike kwemanyiza balambuzi dasi nonaku lwange nebale nsaba minisita naye minisita w'ebyomuttaka byaffe eno siri kwesitawa ate buli omwoge dada nga 16 Mei kuna 6 Mei efefe tumubereremu nnyo twava ku Nalubaale kati tuyingidde ekibuga wakati yamaani kube ate tukigale okay omanyi fesho yaffe ebeeramuko ne politics era tujja mutunulamuko naye omugenda mpola jjukira ninayo ekibbulu kyobalaba nze era saagadde nnyonnyokola ki kyobola era president muyisa tetukuba abantu njala mu luyimba oluyimba lwe wakola olwosembye okukola history watandika okukola parts idea ojja kubaka gundi kubaki choreographer John Zibani abo wajijjako kozi nalaba ddala nga idea eyinga etambulira yaman sookerawo idea ogipiikinga otya ngola mu East Africa waliwo akikola wabula gwe n'ogitwistingamuko n'ogireka nga okola ku ludde eruma abantu n'okolayoko ne ku music waffe owagundi season 3 tuliko idea ejjeetya idea nga bwomanyi nyumirwa nnyo hip hop era nkuba nnyo hip hop kati ngoberera nnyo abakubi ba hip hop ogomuze gubeerawo nnyo bangi baziyina eyo mu America waliwo lwapa bamuyita Hopsini yajja azikola yaziyita Ilmind aziyina ndowooza mpaka Ilmind oba 8 oba Ilmind ki okitegeera kati Calligraph Jones naye aziyina ne Calligraph Jones ayina ezizoba baziyita Kalikateero okitegeera zijja zireeta mu kimu episode kati nange neŋŋamba naye wano nze hip hop artist okitegeera abalala ba hip hop neŋŋamba kankikolelemu ki kuba faani abanyumirwa hip hop yaman nensooka n'enkola yasooka ne Evelyn Mike part 1 ng'eyogera ku bulamu bwange interview part 1 ng'eyogera ku bulamu bwange awo watunegulira notugaa nti n'omwana gwe musibako si wange n'omwana wammwe
si wange. Kati netukola part 2. Netukola interview part 2. Interview part 2 nga bagiyita Uganda empya. Mwali Nimrod. Omuligo gwasooka kwambala essuuti. Okay. Akuwulidde mu Uganda enkadde oba Uganda empya yamaani nayo nenjogera ku Uganda n'ebizibu ebiri mu Uganda n'endowooza yange kyendowooza nga mbuuza tuba tutya ne ba member of parliament abantu nga 5 nga n'eggwanga lyennyini lyavu tubaliisa tubanywesa tubabaaza tubajjanjaba motoka za bbeeyi kyokka bali mu 5 yali interview part 2. Interview part 3 njukira twabadde mu kalulu bikyererere tulonda neŋŋamba nayo kimanyi ne mu kulonda kuno kwe tulimu baba na Uganda bamanyi ba president bameka betwakaba nabo ngenda okunoonyereza mu bayuuti bannange nga abasinga bamanyi Amini Obote oluusi abamu bamanyi ne first president olw'essomero nti bamanyi Muteesa bamanyi eyasooka ne bana abasatu Amini Obote by the way gegamanyi agawulika owulire neŋŋamba nonno ndowooza tekiyinza kuba kibi bwe mbazaayo ne mbasomesaamuuko abavaibinga bwe bayiga that part ogituma history nabazaayo ne mbasomera ba president bonna betwali tufunyeeko okuva 1962 mpaka we tuli wano nga tumaliriza tulina ba president 9 naye teri yali avuddeko ng'abantu be balonda. By the way, that's history ya Uganda. Mba mtwala kikubu. Anti kati chovula mubamu kube yali asomesa lwakuba nti gwe toli youth neera nawe waliko kuba nawe obadde ekyo kikola ki tokimanyi naye ekirungi ky'okusomesa kwe si kwa kuteeka butesi ku lubaawo ofuna 2 mu kimu. You vibe then boyiga omuziki gusigala gutambula ate n'ebyafaayo by'ensi yeero kati tuli mu kuba yeeyiza interview part 4 ero jja kuba ogiraba essaawa yonna amaanyi kyeki tusaba no bayisaba hip hop but for them they claim bakuba hip hop. Yeah, some do hip hop, some do hip hop. Like no, what's an example? Omuntu kasolo gantu nakola hip hop because everyone ajja kugamba naye wabotidde nze munaye nze nja kuwa abakola hip hop abasigaddewo yamanya nti ojja kunoonya abakola hip hop ojja kumpa ba hip hop kali musona tuwa ba njaba kuwa nze njaba kuwa bwe mpaba hip hop akola hip hop asooka akola hip hop asooka General Zamba omaize nze gwe fefe omanyi nga bona abeerawo like nkukolanga division ewaka okitegera kale ndowooza nsiriko sigamenti nkebera kutwe ogenda kumenya ba hip hop kena maazi munambe emu hip hop asooka General Zamba nange nesome oba gwokola kale nze asooka kukola hip hop General akola hip hop Jim Nora akola hip hop Sentinel said akola hip hop Damis akola hip hop Kabaka Navi akola hip hop Big Trill akola hip hop St. Max Main akola hip hop Price Teba akola hip hop Keka akola hip hop ate Abedinego oyogun Jim Nola wamusomye kati lindako bane bakola hip hop waliyo Rap Judas akola hip hop waliyo Truth 256 akola hip hop okitege kakati bane bakola hip hop omazeyo listi mpanvu nnyo sisobola kumalayo naye bateekeringa gomanyi ba hip hop ng'omugambo yo mujje abakola hip hop munamba emu nze kennyini munamba 2 Gravity omutujju nze uliriza nze kugamba batasomye kuba tabasomye Gravity akola ogamba akola hip hop akola ki oya basho tabayiwa akwa aizo kuti mosho kati ye show ina si wa hip hop wa show si wa hip hop si wa hip hop wa show nze ngenda kumenya Gravity ongambye yeta ina wakola ki mujje yeta wali Victor Kamenyo Victor tumuleke nze mune ekizibuujiza tetuba kwetumuwa Victor muleke gwe bagamba mujjamu ng'omujjamu manyi mu hip hop taliyo ne mu hip hop taliyo mujjeyo nze sina buzibu mujjeyo ne mujjayo Victor Kamenyo
tonna wakamenya wekaweka gwakola hip hop nze ngenda kuwa balala ngenda kuwa Monji Monji hip hop wa hip hop bamuleze yado mwedabide nze alize kati mumukisa gwokuleta ne sindaba siwereddwa bwenkanya tobedde bwenkanya tosikambula abantu kubaza mbaleke abantu banze ndeta abantu bange bendaba Big Fameka alabika from this and fix wa hip hop nyo Afro pop naye ate balyamba hip hop tuwambu yebalirayo ndaba yebalanga great artist akomu akuba hip hop akoma wa hip hop I've watched like 2 to 3 interviews ngate gwe agamba we mujjano mukulukuta kyako kiri kimu bwokera kumacha n'okwata microphone noga nti nogenda kuba freestyle nembi no mugenze musoti mwa nagamba tolinaawo kaziki yawo yalinawo abero nako Nanti era nebe bayimba byanjawulo mana nyina ekivulu tonkubya bachaliba bayimba era Fameka wamankusaba kumpa era nzo nera kimane mukaga me yingula ko table kimane mugamba fiki kyakuba kyanjawulo n'ekya fefe kyanjawulo ddala kyanjawulo ebyaddala kozi nga toli music namba ye kyala just ndi fiki akimanyi kituufu fiki kyakuba kyanjawulo n'ekyono kyawukanira ddala ono akolera ddala kiri ekyokutontoma abayimbi ba hip hop kye bakolera ddala fiki si mutontoma bano batontomera ddala banakera kumachana buli omu alina kuba mutontoma kati mukole bwe muti omanyi nti abayimbi abakalinnye eggulu bwe babagamba banyumyeko kujja n'eyeggulu waliyo omulala bwe yaginyumyako waliyo omulala yaginyumyako koleka Felista kati oyina sijjukira bayimbi boyo oba yali oyo oyo gyali sebo ku hip hop kuti Felista the superstar mali manyi bana bayimbi bo bokyaza fefe yataka the superstar oyo muto mulungi oyo wambogo owembogo oyo wamaanyi so kati aba hip hop bo bawedde toyinayo yadde omulema toyinayo yadde omulema yeye yekwe kali muyimbi wa hip hop nze wa hip hop zekka naye sifunye bwenkanya ate otya nsomyenza abantu bange bembadde nsuubira batampa bwenkanya naye kuba kati ate ekirala bali abalala ate benaalirese bali bayuti mbakiririzaamu nnyo wadde bebayimba bya hip hop tebayimba hip hop bayimba hip hop mbakiririzaamu nnyo babula biso bisala bakabukusi ba akomu abo baddogo bonna mbakiririzaamu bamaanyi nnyo ate teriyo kintu kisinga kunsanyusa teri lunaku lwe nsinga kusanyuka era nasanyusa nnyo bwe nakulabe ne akomu era byebimu ku bintu byembadde njagala n'okwebaza teriyo kinsanyusa nti otwala obudde bwo ayinza okubeerawo nga gyetiri yakubye anti omuwongo kyengeri yamukubira tusobola okuba tuli awo olaga gyetiri wagwani waliwo yaleese idea ya anti we seeing abantu abamu betwali tumanyi music naye nga right now bali musically absent mu industry though bafulumye ennyimba naye nga bali musically absent ekintu ekyo kibeerawo omuntu asobola okuba nga afuluma naye nga mu industry ali musically absent atyanga absent nga yes music amukola naye nga tetukyamulaba naye nga music yamukola so Palasi yageze n'atugamba mbu nno Bebe Cool ali musically absent mu industry and we didn't tugamba ekyo kintu kisoboka. How can someone nga afulumye ennyimba naye nga ali musically absent? Omuntu baba asobola okuba present era asobola okuba absent. Nga bwe waliyo Yesu waliyo nno. Kati simanyi oba gwagamba ali absent oba tali present. Neetaaga saagala ye kenyini mugirako just njagala kivulaba batugamba nga bwe bakusoma erinnya ekibaawo nti omuntu kyekireetera omuntu okubeera musically absent. Tekiri ku music wokka nammwe mu babloga mu ba YouTube mulimu bwe mukola nammwe naye nga bali Ibulo kyamulaba Ibula Mukasa ono una alina gwakugamba segera ate nga yali musajja w'amaanyi kyamulaba no like kyenkulaga waliwo ababeera absent kyembadde yakulagira abantu batakyakola ki olamusana gwe tewamanya dasigena mukkiriza buli kigambo kyemuwulira
kya muntu oyo gwe kivuddemu. Tesigenda kukkiriza Fefe. Dasi kono na show. Sigenda kukikkiriza. Ngenda lwanirira show. Naye nga bwakugambye ne mu mupiira bibaayo. The momentum can't be the same in life. Yeah, man. You can be absent, you can be present. Yeah. And you can't be present all the time. That's life. Yeah. Ate nekirala nti ebya music you can't be absent all the time. Ebya music muleme bitwalanga bintu birala mu bulamu. Music time etuuka nga bantu tebakyawero kaminga kyobawa. Mu mbeera yonna nga gwolaba kyo delivery nga kyekimu era kyewaleetanga naye nga abantu bagamba nedda ssebo. Ne mu bulamu obulala. N'obulamu era basobola okugaa nedda ssebo kibulamu. N'owebikonde balina emyaka gye bamugamba n'owomupiira. Bakitegeera. Kyova tetulina na myaka. Usain Bolt emisinde gye yasembayo okudduka gyali mu Bungereza eyo gye bamuwangula. Era abasawo be bamugamba ye time awumule. Biden Queen yali akyali mulamu. Queen n'amugamba gino gye gibe emisinde gye gibagisembayo duke emisinde egiri ewange gibere emisinde gye gisembayo then okole ki owumule. Era gayo mu America n'amuwangula. Ate kye yali tayagala kukola. Akitegeera kati okuba absent, it's part of life. Na Bobi Wine bwe yangamba sometimes we fall. But every time you fall, you get up. Yeah, man. Kati ndowooza falling obeera absent. Okay. Then you get up. Kati nga tuli ku show. Mayinza okusinga nze weda nze njagala kubuuza bya show. Fefe Busi. Omuntu agenda okujja Rugogo. Wali ku jahazi noba kuba nnyo nze omukube wakuba endongo embali yali massive nnyo kisegeera kati toleta gali Musa bayuti babawo batano bafeera okujja ne basaposi bayiro kati babayo teri gali yakuba abantu kati complain je nafuna bayimbi bannanga ate be baleetanga maki amagaali nga bajjanga ekyo kino nno mbadde ngenda kuwa example bwe tutegeka show ya Semanda eyasooka yali mu January eyasooka Rugogo twajja saa n'agamba sikkiriza gaali mu show yange temuleeta ki eggaali kati batano bange ne babeera ku security ne tubeera ku security era nali ku mulyango gw'abayimbi kati mu kubeera ku mulyango gw'abayimbi kati nga nina list eriko abayimbi naye okusinga ebyaddala kuliko baapukami nga basita banene tebaliiko naye ng'obula engeri gy'omugaana kati ne banteekako nampeteeka naŋŋamba nti omuyimbi bw'ajja engeri gye saagala amagaali omuwe manager omuwe DJ omuwe bawunsa then omuwe n'amukwatira video muwe abantu bameka banaba abayingira nabo ne mugamba okay Gaddafi bali tebanambaya embambi jeno Gaddafi bambi Mungu akusaasire Allah akusaasire akasa tuli musawo mu bambi era gomu ku bantu benjo okusabira musawo mweno Allah akusaasire akusobozese oyite mwene embeera era oveeyo ng'oli mulamu oddemu obulamu bwo butambule najja ne bakyali baffe bonna bakirewo Kivumbi aba Edi Mutwe Bobi Yanga Bobi Giant Waiswa Mufumbiro mwena ntwala omukisa guno musawo mweno era mbasabira Allah abasaasire abakwatireko abasobozesa okuyita mu mbeera eno kuche ku machanga muli free mu daily family zammwe obulamu budde mu butambule munnaye Gaddafi ngajja ne baddogo be nga bakoze ekigaali bulaza ne bajja ne mugajero Gaddafi mwana namuga Gaddafi mwana olitano wayi ngenda kuwa kuba yuti mukaaga nawe mukoleki muyingire kwa nedi yawe yajja ne mikiwaini ne magambo yingira n'abantu banabana ne bakkiriza kuba ekyagulanya yayiteeri kati bwe bakkiriza ne bagge kati Gaddafi yewe yajja ne gali namugamu wako mukaaga bakyasotinga baddogo bere bagamba bishibye butugamba twagala yitawo kati gwe tomanyi mbeera yali awo olwedde ateeka naffe eno tuli baniga ne bali baki omukisa ngenda nasho ego nobera soundi atojayo Uganda tetumala lwakuba bakwesa ekintu nti etumala bapiloti bangi ne batambuza butambala na stocks nakuleeta wano jeizinga gwe nokola ku soundi nga tobitegeera okimanyi nti no bajja befefe akantu ako akagamako njagala okatangazeemu abantu mukwesa nnyo engombo nti Uganda ffenna ffenna etumala
ddala etumala nga bapiloti batambuza stocks anti wetatumalira buli omu yayingirira munne kyalina okukola singa buli omu aba akoze kyalina okukola wabula buli omu n'akola kye yasoma naye ng'emyaka gyonna basomesa bapiloti ennyonyi zazzejjo naye ng'emyaka gyonna basomesa bapiloti Uganda nekyalanze wendowoleza teyiza obutatumala abalala benyigira nnyo mu bintu by'abalala anti kyekyo ngege fefe olina lwokera nga toseka ku lwokutaano nga toseka anti ebajjuma amwana ambeerawo nange nga tujasti nkuwadde mbadde nsaaga Friday bajjuma taseka ku jjuma tosekeranga mu kigambo beera serious kigambo beera serious naye kimanyi nti nga nnaku z'omwezi 16 cricket over mu mwezi gw'okutaano beera binajaga bibere mu Luganda eri kuseka nojja ku stage nga tozese n'ovaako olimba abantu bagamba gwe mwatuletedde mu fusi era mujja kufunayo ebinsesaawo fefe alina akagambo aŋambye tunatandika sho nze ninamu olugambo agambye alina kyaliwe yamukubira si kyaliwe kale yamukubira nga alina business mumukubira ne boogera ng'ali serious yaseka namugaa kinaamunyonyola bwe namugaa naye ono fefe namugamba yenze ssebo namugaa tekisoboka kati fefe namubuuza lwaki namugaa nga toseka muyadde kati gwe sigini kyayo nedda ssebo si sigini kya yange ssebo mbeerawo nange nga siseka ssebo nekitwala like an hour Alinge mwamuwayirizaako omwana atali uwe tayinza kubanga yali mu nseko. Malowooza byonna bisanyusa Dayasi. Si byonna bisanyusa naye era ngezaako okunoonya ebisanyusa byokka. Kakati tukyalifika Truth Media tukyali ne Fefe Busindi ne Musa. Atuze manyi Fefe tuyisaamu ku katini awo njagala naye ng'ekisinga obukulu olwaleero we are on this show egenda kubeerawo naku z'omwezi 16 obudde si bwawala agenda avudde ku Nalubaale ajjawa ku Cricket Oval ne tumuwagire abagula table twavudde wano ng'agamye Musuuza gula table tokuba makoona toyongerezaako bigambo agule table awo wenyinyi nga tetunava ku show era ddemu awo wenyinyi nga tetunava ku show Fefe nyina kyenjagala omanyi ebiseera ebisinga obeera ku interviews nyingi abantu ne batafuna mukisa waliwo abantu ebintu bye baba baagala okumanya naye nga tebafuna mukisa kukola kikutuukira bikubuuza ate ne mu interview ba interview oluusi ne batabikubuuza Fefe abantu abakulaba oba omuntu eyajja ku show ya Jahazi jomayi wali watono kuwana wanene kati wana wanene asuubire ki package ki gy'omusetingidde ey'enjawulo kuyajja wali eri nga bonaga nti kuno nfumbye bwenti luli mwali annyama leero mugawulya ku nkoko kantandike noyo yenyine eyajja ku Jahazi bw'oba wajja ku Jahazi ojjukira entegeka gye twategekamu kuva mu kuyingira it was a hip hop set okitegeera byonna mu kutegeka VIP mwagiraba bwe yali ne mulaba entrance yange engeri gye najjamu ku stage najjira ku lyato kati mbunagezaako okulowooza out of the box ate yali show yange ekoze esoose nkusuubiza mbu bro nayiga ebintu bingi from that day ate ndoota ebintu bingi ate gwe omulundi gwange ogusoosaawo erugogo kkirizagana ndi eno mulimu okwewerera njagala kuwa kintu kyotalabangako amazima ga Katonda mu hip hop set njagala kukukolera Superboy yange njagala kuwa Superboy yange ne bwe naaba ogirabye otya naye nkukikakasa ejja kuba Superboy nga ya Fefe Busi egenda kubeera erugogo 16 Meeyi si byakusaaga si byakukanga lunaku lwa 6 eri olina akantu kewakola n'oleeta abantu abali mu hip hop buli omu najja ng'akubayo akantu n'agira n'awa obubi microphone najja ng'akubayo era kyova olaba njeyita hip hop ku ntikko ku luno era
kubeera siyinza kulekerera nze culture yange representinga nnyo hip hop bamanyi nnyo mu freestyle bamanyi nnyo mu hip hop nakubayo n'ennyimba za hip hop ne zireeta aba hip hop kati ate era bwe nakikola nga bwe nagambye erisho yanjigiriza ebintu biki bingi okitegeera nzijukira moment ezanyumira abantu ennyo kati ku luno tukyongeddemu ekinyusi okitegeera ne mu kuwa rap era chance ku platform ennene ku stage ya Super Bowl okitegeera ate nga bagenda competinga anawangula twagala muwaayo ekirabo kiri ekitabangawo eriye bayuti ekitegeeza bana bakubedde bakkirizibwa nabo okujjamu eyo competition oba twagala kuwa baana bogenda kuwa visibility kola olunaku abakubedda nga baani like kala abali mu kalibayo nga baluddewo nga bayimba abantu bayimbi fefa aluddewo kino ategeeza baana bano abajja baagala kuba abalina ekirooto tubaweeko ku platform kuba nsuubira mwana sho zakyuka tebakyawa baana bato platform ate nga sisuubiramu bakigenderera naye baagala okulaga professional side okitegeera ne bajjamu bageto yuti oba abaana abato abalina ebitone naye nga nsuubira tusobola okukikola ina organizedwe nabo ne balabika kuba show yange nze njagala etandike misana. Okay, kyogedde nkirabyeko emirundi these days omuyimbi akola concert yayagala okweggulirawo stage agenda okugiggulawo ate agiggulawo sawa nga 2:00 ate nga bano abaana batera kuyimba from 12 paka lwojja kugona webale omaliriza tebayimbye kati nsuubira nesho tezikyatandika misana kati nze yange njagala freestyle battle emisana okitegeera njagala graffiti emisana b-boy emisana kuba hip hop munene tali mu just Fefe Busi yekka ku rapping freestyling mulimu kuba b-boy mulimu ebyo graffiti abaana balina okuba nga basiiga mulimu poetry okitegeera abakola zi poem okitegeera awo nyini we mbadde njagala okubuuliza Shugi omumanyi tosobola kuba nti omumanyi kati Death Row Records ezimu ku show za Park Shakur ezasembayo organizinga stage abayimbi abali under Death Row ne bajja ne baperforminga n'abo abataali naye nga mikwano gya Park Shakur nabo bajja okulinga Snoop Dogg baaliko ne baperforminga ne basanyukira ddala n'abayimbi bano abato nabo baaliko ne bafeaturinga bali abaali abakabi Park Shakur yali wakabi kati kyembuuza omukisa ogwo osobola ogugaba mwenga mu FBM Music osobola omukisa ogwo osuubira okuguwa abayimbi abo abato ne bayimbako ku stage emu naawe bajjanga kwali era luli twakikola ndowooza anti kati njagala ataaliyo ku jazz akitegeere wano nti competition ziringa ziwedde njukira era abawangudde nze abagenda omuawadinga mu session kati mu session yange era mulimu era bakabukusi jukiranamu oluyimba kati ku luno tulina oluperforminga ne bayuti abalala zi surprise zange mujja kuba nakulabyeko era ne Akomu awo ng'era Akomu naye wali wakabi nyina ba Shoni Bullet nyina ba Zivo Data era nakulaba ne gundi ono gundi ani Brian Yebiblani bamuyita biso bisala bula bayuti bona balina shine nganze kolornako mu bana banajjula kubira gundi zaabwe no abakyalirako ya asitera gendayo sijja kulimba naye era nze gye nava seetaaga kumala genda nakulaba ku stage ya Navio no fitting mu mwe gundi gye bakola ya All Stars zaali bbiri naye wagiramu ndi wa Mr. DJ wajira mu yali locomotive nekulabanga wajja n'ogikuba oyinza okuloza mu original walimu ate wava buvibweru nga wakatuuka boti n'olinyirawo stage kuba nali awo nga wapitako oyinza okola straight to stage n'ogikuba I saw it like a good idea nengenda okulaba ati nirinyero gwe nesindiri blendize ndowoozi lyabwe ngampulira mwina mu blending ngenda okulaba ne bano bonna bakubye nendowooza have you ever thought about it okulayoka ngovudde walina all stage wakoze eyo mwabadde
spice bani naye bangamba shootinga video mwayiriba mwali mu Dax Vibes spice agamba omuleta bani agamba omuleta alabika ali akuyumiza ku video ye mwali wali ono mukwatiriza wano ebyo byo byaliwo kuba tubabbizo ono mukwatiriza kale tukole omulala agambye kati nyingidde eggulu kuyimba so ekintu ekyo kye nalaba ku stage nojja n'ofitting awe nategeerera nti nno kyekifuula omuntu omuyimbi nti osanze nti waliwo setting eriwo no blendingirawo nayo okirowoozaako with such artists tusobole okuddamu okufuna ebinusu biri ddala kati nga bw'olina studio nga tugipangidde ddala ng'eyo bwe yali musobola okukyusaamu naye ogamba nga bali baveterani. That's a good idea, I think. Mbadde sikirowoozaako kuba mbadde ndowooza nga mbagatta ofuna generation eno n'ogattamu oli oweeri. Kozi gwe nakiraba ku stage. Yeah, it was nice. Yeah. Ngenda bba noonyaako. Nze ebyo binnyanguira. Ate tebanninaako buzibu. Mbakoonako with respect. N'obawa programu ne mu dreaminga ne mukikolako. Njakigezaako tubakolereyo oba locomotive endala nga walimu agikubira ku acoustic so nekyala Fefe kyembadde njagala omuwagizi wo ategeere wano olwaleero nti ali Ledas yekasa yakizudde eti gwe obeera happy all the time yayagala obeere nshuere negweremu happiness zokka wama musa bagambe kati kinyagala omuwagizi agenda okujja erogogo ategeere kyemanyi wamaze okuwulira nti kati osobola n'obajja wafunda n'obaza sijja kwesa bufunda n'obajja kala wali awatono wa performingira n'okubawo bulungi nga atono n'obaza awanene kinyagala okubuuza idea y'okutegeka Lugogo okikoze olw'ensonga nti kyaliwo oli yagikwata omwaka oguwedde n'agikuba nga bw'agiddiŋŋana oba bwenga Fefe watuse nolaba abawagizi okusinziira ku jazz bwe bajja kuba naliyo ne balaba nga bangi era nga abamu tebafunanga mukisa kulaba bulungi olw'ensonga nti abamu balinga bampi nenge enamba eyabawanvu nyingi nnyo mu maaso kati kyentegeeza nti bapulima baalimu nga ne banavyo mwe bali no kyentegeeza nkulaga nti show abantu bajja nga mulimu abantu no yes wama Fefe ze kyembuze cyane show abantu basobola okuba abawanvu ne bakeera ne bakwata ebifo by'okumwanje by'okumpi kati abampi ne bajja leetimu kati ne babeera nga fine bakuwulira era nga akulengerako naye nga abanga akulengera muwanvu naye kiikawo biki n'atakola kyategeeza abampi bakeerenga ku bivulu si bwe kiri naye ganguddemu nze ku Kyalugogo musi obadde sikyendowooza ekisinga okuzibuwaza ekivulu olumu nga tekinnaba nakubaayo kwepima okwepima kuleeta n'ogamba nti oba zinaasobolawo nedda kwepimira ku bantu oba olina gwe weepimirako oyo musobola oba oyo tansobola oba okitegeera okwewerera okwegeraageranya tekisooka ndowooza okwongeza puresha muki nze mu kivulu kyange sirinaamu puresha wadde ate tulina gwe wegeraageranya siri mu kwepimira ku muntu mbu njagala gikubanga ono naye mpulira nange mu myaka gyange 10 gye nnyimbidde nina abawagizi bange okitegeera oba abaali ku jazzi be banajja okitegeera bammala okitegeera oba kati olaba Saalongo Siraaja agikubye Pacific Boka agikubye Palasa agikubye omuntu gyagikubye Bigiva Maika agikubye Omega agikubye Rweija agikubye King Mike agikubye Saalongo Siraaja Saalongo Siraaja agikuba n'abantu babiri
fefe sebo kati nze fefe busi womba nakola kiwa fefe muleme kubuzabuza abantu batulaba mulimu abataji mulimu abagimegga n'abagikuba nenga yaliwa okubeerawo kyanjawulo omanyi lugogeyo giraba we wantu wogamba ndi kati kanzije nti gwe n'ogamba ndi kanzije na famire yange oba ogikubye oba ogikubye kati nze wamaze ku stage gye ndiko abajja be baba abange abantu bagenda kujja dasi be baba abange kyensobola okwashuwalinga sepimidde kuki omuntu yenna abantu bo ne Musa nga twekubiraga ndowandika akapande tuli lugogo nze wamaze kyenyizo nze kyenyizo okuwanga assurance era tugenda va wano sigenda kugana tugenda vano nga tiketi nzitutte ne tiketi bwe zinaafuluma nze n'abayuti abagenda ozigula era nja kugamba nga fefe bayuti bange bagayo tiketi 10 lwakuba nti bongo omanyi ebyaffe eno tetugula nnyo zeeri mu kirebe z'ababosi tugula za wano kitegeera era nja kugamba bayuti bagalayo tiketi 10 bagalayo era tunaatuukira ku lunaku lwa show nja kuba tisiti ntuteyo tiketi eziwera 6 kati abantu 6 bave ku saidi yange abo bo webali bo bajja kugula tulina n'abaali ku jazzi abo nabo webali ate kati ne bano webali bagenda kukola ate tulinayo n'abatasobola kujja luli ate nga kuno balina wali accessible bulungi ate nga jjukirira nze fefe busi ate bw'oyagala nkola ki omuweerawo okoze collabos nyingi okoze n'abantu ab'enjawulo tulinawo omwana bamuyita Truth 256 ate muba kuba mukambwe oyinamu entegekayo nayo okera ku macha mukoleyo collab y'amaanyi nnyo era tuli mu kukola twewereza dda tracks kati tuli mu studio gwe kyobumanyi jjukira bamuyita mazima ate nga tuli kuki mazima tuli ku okay so yamani kati the truth chali wange mwana tuli mukola nyimba era bachali bange bangi bendi mukola nabo nani omanyira kikuza bwe kityo otunulira collab ya Omega ne Cindy buli omu ina kyeyamugatta ati tuli yamuyingiza mu western gyatabadde ono ne muleta natuka n'okukola ekivulu nsuubira truth wano waali nange eri gyendi awo wenyini nga kyali ku sheno eriye ennaku z'omwezi nga 16 ogwokutaano cricket oval ennaku mbadde nzimanyi zindi mutwe kakati nga kyali ku sheno eriye ennaku z'omwezi 16 ogwokutaano cricket oval kyemane njagala okubuuza nange kambuuzeeyo dazi mpaayo amagezi ku lugogo awo mpaayo amagezi ku lugogo awo naye tomusaba kyatalina kuba olabye abantu bangi kyentegeeza fefe dayasi tomusaba kyatalina talina magezi ngambye tomusaba kyatalina bansabe magezi nokati basaba kisirina amagezi sirina anti ayinza okusaba ekirala kati agayinza okuba yagakulabyemu nga muyambi fefe yatunulidde ennyama ye nalowooza nti gamuwe dasa asooke amagezi gaba gamutose kati gaba amagezi wamamba ku magezi oba ki kyewandiyagadde nkukolera erugogo tebatakola mugamba fefe bw'oba okoze nze already kinadde nsinga okwagala okikoonyekoko nodaga nti ogenda kukikola opportunities ku bivulu tubadde tukyazigaba ekibadde kireetera n'abantu abaana abamu ogamba oyo n'abaana baffe ab'okubyalo tebagenda bawaamu gundi okitegeera kikulimitingako n'abantu okujja gweoyagala show gyetandikire ku ssaawa 2 ku ssegigo gyejjiddeko embuzi naye already woba oŋŋambi kuba kinadde nsinga okubuuza ne ŋŋamba nti lwaki these temukyagabamu okitegeera ekyo nakyo okugabamu oyo omwana bw'ategeera nti nno agenda kuyimba buli muntu abeera ne crowd ne waba alina abantu babiri baba balina kye bongeddeko so ekyo ekisooka oŋŋambye okikola ki ekyo kwekiri kwagenda ekyokubiri kye nandirowoozezza
already olina kyondaze nti ngenzo kubuza ekya truth. Simanyi in which period are you going to release that music? I want to release it. I wanted to release it before the show. Before the show, but I may release it after. Kirinyo muzitkolera ku birowoozo byo. Bitunulamu. Ekimu kibadde kimu ku tulisoose. Nyumba mukoze tracks nya emu n'efuluma. Okay. Naye kati wamma audio ate asobola ofuluma afazaali. Koze nakirabako gundi yakikola. Okimanyi half of the music they are performing Joshua Baraka yali amufulumiza in that week era agenda okukolera ekivu. And we got amazed ngate already abaana bali bamuwuliriza abona bajate nga baziyimbe nyimbo. People bwobolanga ekivu they get interested in ekivu. Omutumanya ofulumiza oluyimba tolina social media handles zo zibeera busy all the time baba zicheckinga. Ate najukira ate mwe namwe mwemanyi wo ofulumya oluyimba obeera active nnyo kuba oyagala lutambule ekitegeera ekigo ekyo. So kati kyembadde ndowoozezza. Hello? Ndi ku mpewo ez'ekika. Kale. Ndi ku mpewo za kika. So ekyo nakyo. Jamani. Zakabeji. Musa. Olinamu ku magezi. Dalina. Mpa masiru go wambamusa. Mwe masiru gagogererago. Masiru go gatwale mutwale. Kakati ebimu ku bintu osabye ekintu ekitabeeranga lugogaawo. Abayimbi bagikubye babaddewo n'ebikubye batakoze. Mbadde njagala otwale omukisa guno ku bantu bo abagenda okujja okulaba bafaani bo. Like nti omanyi bafaani abo we bajja kubivulwe. Njagala otwale omukisa okuwa ku audiences ez'enjawulo nti wabeerawo VIP table then ne bali abalala okufunayo buli muntu ali willing okuba nga alina oluyimba lwayagala okuyimbamu ajja luyimbemu. Wabula awulira nga alina akayimba ye ke wali muyimbidde kaatawulidde akugambe nti nze nyimbira akayimba bwe kati kuba abana akayimba nomanyi nti tebawadde bafaani mukisa ogwo kugamba nze kana akayimba tokanyimbidde okategedde omugyamu audience ogamba audience awo muggyemu omuntu mugambe nti ffe kana akayimba oba nina kayimbye nkabaddiremu nti mweke mwagala nti oba mmwe mulina omuntu wamwayagala kabayimbira ajja akakole ki kye baagala obawo omukisa ogwo. Yakikola vice versa nabyo yoku Sheraton yagenda kunena abagamba the most requested song ogenda osembeyo okuyimba kati bona abasana bamusaba ngali ne Bob unfortunately Badman ale aluyimba Badman from Kamante yoka state andika Serena yabade gakakodio yasembya era balukuba na CD ate yo president yajigula kaseta ndiko muwulirawo so mugambe nwajja ko sawu. That's a nice one. Temulinayo kyemwali mulabye lugogo temutayagala nga bwe mundaba nakyo mbamba se ekimu ku bintu byesaagala ekisokera ddala VIP tables muziteeka wala and these people baba supporting ze bami to the fullest abasinga bagula tables batiro bateeke wala laba ebiseera bisinga ba complain bagamba tusembize ko maaso batiro kubateeke wala so I think kijja kwa kintu ekyokubiri ku mulyango gwa gundi backstage wabeerayo nnyo akavuyo walina okubayo limits n'okubeera abantu abali serious kati ebiseera bisinga omuntu oli ateekawo oli nga tamanyi naki kyekiri kyennakunyonyodde bali ebe nalwanagananga nabo bamulagidde abantu bana bataano nambe bannene aliwo omuyimbi gwani kristi gwoli naye n'osanga alongose ekisaawe ali backstage ayola kasasiro mu kisaawe ali backstage omuyimbi azina ow'engoyeze azina owabuuza okitegeera so olumu bifula show kukyankalana nekituuka ekiseera ate ogenda okuvaamu nga show bo abatunuulira gwe bagamba show yaffe nga batandise okuwa recommendations ezitagat but it can be organized. Ekintu ekirala kyesaagala nze kyesaagala ate nga kyo sinti saagala okikole ku show kwokka wabula saagala okikole wantu ono nange opafominga saagala muntu akeera ku makya
ng'abantu bazze kukulaba ng'oli muyimbi. Kuba ne woba ogoberera abayimbi ba hip hop abedda abasajja bayimba kati gwe kyoyimba. Tebaakera nko ku makya n'akwata microphone ng'agamba luno lwe lugendo lwange. Ekintu ekyo si kyagala kuba kati olwo si gwazze okuyimba bali be bazze okuyimba olwo. Otegeera teko ba backup artist bo baba twagala kuddamu kigambo ggulu bo bakiddemu eno bano bo bazze kwenjoyinga. Naye ekyo ndowooza nakifunidde eddagala ngenda kukola semi live. Ya kati semi live ate takkiriza tosa bayimbisa tubayimbisa ya bo babira tubayimbisa then ekirala abantu bajja nga baze kukola ki nawe yimba nga baze kunyumba naye waliwo beetagira then ekirala bo omanyi lwaki tubawamu sijja kulimba kinyuma ng'owulira bye wayimba babiyumba kyenzikiriza kyoyinza okukola kibeera bwe kiti kyenzikiriza kyoyinza okukola kiri bwe kiti tosobola okujja ku stage booti ne bakuba kati gwe n'okwata maiki yo n'otandika vibinga bo ne batandika okukola ki nekyesaagala bwe kubeera nga bw'oyimba nga nabo bwe bakola ki namulowooza si mmwe bayimbi kati amagezi nga tutte kati mulinde ogalabawa 16 Mei nali ku gundi ku Yarema nange nyina omuyimbi akinkolera wano kinyiizi kati namugamba nako nanyiiga olimba gundi yabomba yafumbirwe bwe nze wali wano na mwana muto nze gundi yali akoze gundi yali yava mu Firebase Zex namugamba ajja ku stage mfo kyokuyimba natandika ensiwa mbambi bayimba oyo ye yali entertainer ye yali entertainer Zex kyekikula kye Zex entertainer kati olaba twina show gye twaliko ku Freedom City sijja kwogera muyimbi omanyi namuta najja Zex najja ne bwe yatuuka yajja ne bataano be sijja kwesa kigaali abantu bakifuna yajja ne bataano be kakubye omuguba gwe ne bwe yatuuka mu bantu bali awe Zex erulevuga nekibakanga omulundi gwe nzira toto zinga tana bana kulinya ku stage segera tiye just ye wa vibe ekyokubiri njagala kubuuza nkulabye nnyo ogenda ku shows ez'enjawulo oyimba gundi and people keep on complaining about now over mu ghetto obeera ne ba youth abawerako gwe lwaki kijja kitya nti gutotambula n'amagaali abantu kye bayita amagaali era mu bantu basinga ku complaining akamagali gwe toli onatambula na piki musanga nnyo ku piki ono gwe ekintu kino ekigali lwaki lwaki embrace nga lwaki totambula na muyeye abantu abandi baleeta obuvuyo ya ate baba n'emize bw'oliba otambula n'abantu abandi ne baba bakwagala mu kwagala ate basobola okulwana nga bo balwana kukuuma bonna nga kyekibalwanya nze ayagala okubeera wano kati sibeera mu space ya kavuyo manjagala mirembe yamani nyumirwa nnyo banentambula yo ne kocha wange omu Wabalusi nentambula ne jamaa wange yamani kubeera ndi entertainer ziri mugubi wa bikondi gye bampangisa okuyimba sisubiramu ngenda okulwana ngenda kusanyusa abantu nkole ki male ngende ndowooza bali bakinyumirwa nabo abakikola ntya nnyo omuyimbi atambula saagala bantu bangi baleeta akavuyo n'ekirala fefe kimbadde njagala omanyi embeera mu ghetto eyo tuba n'enkaayana ez'enjawulo mu ghetto eyo omanyi bamanyi okkaayana ne bagamba gw'ogamba fefe omumanyi omanyi bamanyi obbakaayanira oli naga fefe wange okitegera mu ghetto tubeereyo ne ng'oli akaayana ga fefe wange ng'era alina t-shirt eriko FBM tumugamba fefe ki uwe naga kati gw'ogamba fefe uwe omanyi olimba lwe yasookerako nga talumanyi oli naga kati ze fefe simanyi olimba lwe yasookerako n'ekimanyi buli lulimba lwakola ayimba ku life gy'atambuliramu tamala gayimba buyimbi like ayimba nga bakafeera abo ayimba ku life gy'atambuliramu gy'alaba nebakakana nga olusi basibye n'amasimu ku radio bagakuba era bonaagaana obaddiramu wano
ebyo ebintu ebibakayanya njaba wange namba yobakubire obawulire kati baddiremu wano so yakikola okukayana kwanne baba era apazali mpakana so kati babagala sagala kukayana so nabo babeera mu kuwakana ne bakakana nga bakayanya okukayana kwakulala kukwakana basomaiza nga balwanyi okuwakana mujjayo obujulizi okukayana maiza mu lwanyi kati ebiseera ebisinga kibabagala okumanya nti Fefe music gwakola atambulira ku life ye akola music okusinzira ku bulamu bwe kuba otunulira emboozi y'eggulu abo otunulira ku history kuba olimba lwa history eyinza obutaba life yo naye life experience okitegeera so kati baba bagala okumanya nti Fefe ddala ayimba ku bulamu bwe ayimba ku life experience oba naye amala gayimba nga bona akola yogerayo oluyimba lumu luyimba lwoli kati nga waliwo ezange jukira mwangambe wayinza wayipo alinga unakola ennyimba ngezange nsokera kumacha nengambe kidomola nkyagadde nnyo kidomola ekitegeera kati bwe bityo nani owebivulu oyo wa concert Fefe wamma kati musajja daya soyo Fefe daya sinze no mbera naye mukalo z'okusibulugu kati zinaba mbera naye obudde bw'okusibuka kati bunatuuka so kati omuntu agenda okujja mu show kubeerawo bennyinnyini ababeera mu okwo kuwakana era be babajja mu show kuba omuntu yenna kuwakanako bayambala t-shirt ekuliko yeddala y'omuntu abeera akufiiringa era akwagala ate nze kyemanyi mu bulamuzi muzeyi wange yaŋŋamba omuntu akulaga okwagala bamusasula nakwagala kati ate okwagala kwe balina eri gwe Fefe Busi hip hop oyo gobawa era gwe babaagala obasasule naye era yo ajja kwata ssente ze badawe temwogera ku bisale bya show naye nga show ebisale tetunnabifulumya tebinafulumya tugenda gibawa abakulu era Squeezeback mugenda kuba mugiteekayo nze nja kwegeziwaza okuyingira emitwalo 2 VIP 5 tebo milioni 3 amanyiko tebo yokka togenda kikyo ekivulu kya Fefe Busi wange kya Fefe Busi wange kubera ne wabakola misika nga ono Fefe Busi wo Fefe Busi wa bana babireri babadagamba abakayana kati batandise datebiri batandise yewe namufuna lero ndamula yanga ja kumigwe wawe yasinga wabuli baba maze naye bayuti batunulire oleme balenga yaman siza balenga wadde kuba manyi jemba naye nga kutya muziki wange music nsinzira nnyo era ku bulamu bwange n'ebinneetoolodde community gye ndimu bakyali bange okitegeera embeera nga bweri yamaani ndimu olwo activism gwe baba bayita activist aba nnyo ku biki era kubigenda mu maaso mu ngeri emu oba endala Fefe oba okola music ko chikutwalira how long to sit down n'ogamba let's leave alone the freestyle nti ojja n'otuba freestyle n'otuyimbira ekiryawo n'otukulako wano let me say you're doing commercial music or in the studio chikutwalira how long? It depends on the genre that I'm doing. Kale kisinzira n'oluyimba title y'oluyimba lwenkola kati bwe mba nkola ng'oluyimba ng'emboozi ya ggulu balina okutuula nenzijukira every bit of the what of the story of the journey nemanya kino kyaliwo na kino nga bwe ngenda mpandiika ate nga bwe editinga kino nenkiza wano nekinyumirawo nenkikyusa oba nekitanyumirawo bwenti kati ate ku biyimba nga influencer kigoma ofiringa kigoma moving nga influencer kigoma kiba kikusika kiba kikutte mu mutima n'ogenda bugenzi ogenda ne vibe kukyayirawo siri kubasami mazima love me okitegeera say that song if you lie me kukyayirawo siri kubasami mazima kati mazima if you love me kati oli bwe yakulimbira waawo n'ogoberawo toli kubasami ani yenna nana ekyenjagala sukanyira ani yenna baba osobola otutangazaamu andi we papalazi tutangaze Richard ndi kumpewo omuganda wange katono okimanyi nti dasi papalazi ndi papalazi obadde ogamba ki papalazi naye papalazi kitegeeza bakwata gundi
journalism yawa byonna mwe bamu naye kyembadde ntegeeza kuba olulimba lugwa mu situation watukolera interview part 1 n'otugamba n'omwana gwe munsi bakonze semumanyi takubuziza limba na mwana akubuziza aliwa gogamba yamutegedde already ate nga yamukubuuza omutegedde fefe kampulire bwamaliriza tuulire oluyimba luno lumujjamu bulungi nnyo fyo layila emi nkukyayirawo siri kubaasa ani webale nnyo mukyala mukazi w'abandi n'omukyalo oyo nina we namulabako bagamba alina bbaawe gwe yazaalibwa ali ku ssente zaali ali ku ssente za bbaawe wabula kituufu ne bangamba oyo omusajja alina emmotoka nnyingi akugamba londa mwesa kusogabadayasi bebali eyo asoli saidi nesibona onsanga n'ombuuza ebyo ebibuuzo nti manye kituufu omanye ekituufu lwakimanyi nti fefe engeri gy'oli friendly sirina na role gye nazannya abantu basiima busiimi ndowooza ne batwagaliza tubeere Abannayuganda bo bapushinga ekintu balina ne gwe bali bakasawo ku pasita omu ne bagamba tujja kika ne pasita Bugembe bamukakako ekyana fefe ekitegeeza sijja malangayo bigambo byange njaleeta bumaleyo abantu ababeere nemu bawogera boogeza ebintu naye nga tefe ebintu bibaddemu koba makati kati saagala tugende wa pasita kati n'ebyange wabirimu wakati asabirimu ndeka fefe ale kati mbadde mbuuliza abantu musajja wolisi yakubanga sente musa mpa ku sente nedda ssebo tompangayo bali oli musajja wo taata w'omwana gwe badde ogamba tugamba taata w'omwana twogedde ku musajja wo asa twogerawo ku musajja wo kanza ayagala kunjogerako fefe mabegako emyaka giringa ebiri oguwedde nagwe muguli omwaka sijja kukwesa nti ebiri wabula muguli omwaka okuleka oguwedde 224 224 mwakola oluyimba lwe bayita Puliti bwe mwakola oluyimba olwo wavaayo mu luyimba olwo n'ogamba n'okola comment mu luyimba lwennyini nnyini tewavaayo wabula mu luyimba wasigalamu n'okola comment n'ogamba akasajja kakola ki kayimba abantu kusho tewayimba wali ogenze bweru nakuba raapu yo okugifiira yali atuse awo nga gubasaza mu kabu ntukitegedde yali abasekalo gwe muveeko omayo dasi omulaba kati gwe akabooli akakwata wamma mbadde nkyagenda n'omusajja so bantu bangi ne bavaayo ne bakola comments ezenjawulo abamu ne baleeta opinions zaabwe abamu ne baleeta ideas ezinegative buli omu najja mu kiti yakola ki mweyajjira naye nga bakomentinga kuba nti nowagamba akasajja akakola ki ate mukireeta mu luyimba wakireeta n'okusekooseka kitegeeza nti wali okijja ku muntu ng'oli yappe okisegeera kati omukwano ogwo gwe mulina ne muveeko omukwano ogwo gwe mulina ne King Sir gwe omukwano ogugambibwa okwesebwako ekigambo Leaders ate kyabadde atadde mu bintu ebitalina makulu ekigambo ekigamba nti gubasaza mu kabu akabo kamanyi akabo tokamanyi njaka kunnyonnyola wamma biri bibadde akabu njaka kunnyonnyola kansooke wamma fefe ekireeta eŋŋambo egamba nti omukwano gwe mulina ne King Sir omukwano gwe mulina ne King Sir gubasaza mu kabu kansubire nti singa Katonda aba ayambye nga ennaku z'omwezi 16 nezisanga King nga wali mu ggwanga talina sho bweru wa ggwanga nsubira nti abantu basubire okuba nti nno mugenda kubawa ekintu ekyo kyemwaba wamola oluyimba kuba oluyimba lwakolera ddala bulungi nnyo oluyimba lwali masavu nnyo jamani gwe kyoba omanya oli kabaka ekisooka asiima busiimi ate nabadde naye yasiimye dda yakonyeemu dda kati ekyo nno kyembadde njagala omuntu ku nnaku z'omwezi nga 16 May amanye nti King jjukira gye nasoose yategeka Lugogo yeye akagikuba emirundi gyonna kati nasoose kuddukira wuwe ne musaba amagezi kitegeera ne mugamba ndiire mu biba bitya ate nga jjukira bizibu era tubisobola kabaka nandagirira kola kino
kati it went generally, it was a debate some time back. Amalo kuwa awadde Makdi Yaban, awadde Winnie Wamami, awadde Mudra. People came out now. Winnie Wamami yamuwachi bona yabawa nyimba bonanga jabawa ate manyi nti anti waliwo ebyo musalasala ebigambo ebyaliwo awo tugende mu maaso. So debate yasooka nejjaawo nkiwana yewagira abantu bagamba atryinga kukolawo empire ye ng'alina gwalwana ali mu kumuggyako abayimbi abamu naye ayagala kukola jukira by then era yakyaliko ye vice president wa Wuma akyaliko tebakyusanga ne baba Wuma si eri abadde federation era kyobuuza debate yasooka nejjawo nti ekintu kyali abakozesa nga bo balabanga abakozesa nti nga abajja ku federation akole empire ye ng'omuntu. Was it so? No, bonna be yakola nabo ennyimba tebali under federation muyimbi kuba iyo debate yajja. Nze ndi kabaka nange mu bwakabaka bwa hip hop. So tosobola agenda ate n'obeera mu bwakabaka obulala asoobera mu bwakabaka obulala nfuna kunwanyisa ntaloze nange sisuubiramu nfuna mulwanyisa ki ntaloze wange omuziki gwatugatta ne tufuuka bakyali ne tubaako bye tulaba mu maaso gaffe ate mukulu wange ategeera nnyo ebintu biki bingi ebitali nno mu byakuyimba mu bya enfuna mu byobulamu okuinvestinga mu byokwezimba okitegeera muntu wakabi kuba abadde ali mu kumaliriza kalina gyazimba ekyotere yaba mukali omanyi byali mu kukola so eza ideas zonna bw'abazisharinga ne bani kati nze bwembeera naye nno tetubeera nnyo kuba ne Makdi Yaban yakyogera ekyo mu ku inspiringa bwandaga ebisolo bye okitegeera byalunda farms ebizimbe bye okitegeera nga nange mbeera inspired. Yeah man. Abajja nga yo debate wagira bawoko. Agenda ku TV, agenda ku social media. Olaba ndowozera kimaliriza linga empire okubeera sisobola. Olaba fefe ngenda kubeera okubeera mu bulamu buli omu aba ne empire okitegeera. You have to have a sense of belonging. Okitegeera obogwawo naye bwobo. Ngenda kuddayo ko mabega ku bayimbi bedda abemabegako. Nti saa kino kyagezaako okubalaga oba ku idea gisharinga nammwe ndooza ayagala kujjawo nsobi z'abayimbi ab'emabega ze baakola kuba otunulira olwaleero abayimbi ababeerawo abalina ennyimba ez'amaanyi nga Bawire Mukaabya, Babudumulaasi, Bamuzeeyi Sebata n'abalala Matiya Luyima baani n'abalala nti oba tunuulira nasanga Matiya Luyima ebyaddala ng'emmotoka gy'avuga ne kyeyakolera industry y'eggwanga eno si gye yali badde akola ki abeeramu then n'ekirala nti n'abasajja nga Babudumulaasi oba Basebata ogenda obasanga nga babagambye nti kati okufunira emmotoka oba okukuwayo kasente sooka okole oluyimba olw'enkumbi ey'amaanyi n'omusajja yawumuza edda peeni baba balina omugamba ajjeyo ate peeni bamukaka okugyayo peeni ataddemu awandiika alowooze then alyoka befune ku better life. Nsuubira nti ndowooza nti saa kino kyakola agezaako okubalaga nti muteekereteekere obukadde bwammwe ojja kutuuka si mirambo bali balamu ojja kutuuka time fefe nga peeni ogiwummuza mugiwummuza nti oba n'enteekateeka nti olinawe wainvestinga olina gye wazimba gye wakola ki owummulira eyo dani okubeera oli asobola okukufuula beega oba asobola okukozesa kyonna kyonna kyayagala okufuna ki kye weetaaga mu budde obwo. Yamaani era mwana byebigambo byera ebyo biba bimuvaamu ate era naye abeera agamba ali inspired nnyo by omukulembeze kati era aba akuvuga akutwalamu eyo layini kitegeera kuba jjukira omukulembeze era yeezimba ku kyali nnyo kati yesaako just gye tugezaako okukola tetubeera nnyo era mu bintu mbu tuba ku bantu tuba mu kwezimba naffe bakulu baffe bwe tubalabirako bwe batuyigiriza bwe tupiikinga ebimu bye tulina okupiikinga. Yamaani kati nga tunaatera okumaliriza mbadde njagala gwe nnyini show obwedda show ffe tukubuuza bye twagala era nga tukubuuza ffe by'oba obuulira abantu naye ate gwe naawe osobola okuba n'enteekateeka zo b'oyagala oteekateeka show yo by'oyagala ogiteekamu abayimbi b'oyagala babeereyo osobola tobaganze show yange gye nkoze sagalayo muyimbi yenna okitegeera so kiyamba atula abantu kitegeera
maguru wayambala ne kukoma nguyina wakutereka nguyina goli mu museum kati dasi tubeera tuli moment ya kugera ku show noleta empale nene ane empale ye yakola oluyimba management yali ya show no koma weyo ku show so kati fefe oluyimba lwenyini nenga nze byensaba nga fefe busi ne management yo enteekateeka ya soka luli show yange bagikubako ennyo ekibozi ky'abayimbi okujja n'amaki n'amagaali gantandikire ku bayimbi bannange mbasaba discipline okitegeera mu buntu ki mu buntu bulamu lunaku lwange tojja kulabisa vako lyange okitegeera jangu n'abantu baaba basatu bw'obozze bakiba kinene nnyo ng'olaba nkunyoomye bambisigalayo na mukolo gwange tojja kukaluubiriza baki balala ojja kuyimba ku bivvulu byo oba ebirala ebikkiriza abantu abaki abangi kuba naye asobola otegeka ekiki kuba abantu mwana babanyigiriza luli ate ebivvulu byange tebababbi amazima aga Katonda naye nawulira bubi nga ate bayimbi bannange omuyimbi azembu n'abantu 10 ojja n'abantu 10 otya kuba kati kitegeeza fefe busi bw'oleeta abayimbi bwe bakuwerekerako abayimbi 10 nga buli mwajja n'abantu 10 be bantu bameka abo be bantu 10 naawe ozze kumpagira mbu mbonjagaliza tekibaayo shobo ojono kitegeeza oba ne mission zoki ezokufiiriza ate mu ngeri emu oba endala nokono n'erinnya lyo tugenda okuva mu show nga analysis yakola bayina erinnya ly'omuyimbi gwe bapininga nti ate yaleesa abantu abo bwe bazze we batandikidde okuba we bagenze okuba okitegeera kitandike naffe bayimbi bannange mwana yamaani respecting concert z'abannaffe ate tuba tetwezoleeyeza bw'oba olize kunsanyukirako ng'ebyaddala ondiyo ogamba oli kyali wange kiki lwaki tofuna abantu bo 2 3 ne mujja ne mugazi wa show ne mugikuba gwe DJ wo ne bawunsa kati nze bw'onajja n'abantu 10 nze muba muze kunkuba ku show yange nange njagamba bugambi security nange manyina kufuna security oba abanga abalala 5 lirye 10 mulikole eki mulifulumye ekigenda okulabika obubibi okitegeera kati obutatuukaawo yamaani mbasaba mumbeereremu discipline erabike nga kyekyo kwekuba omuziki nga kyekyo tunyumisize bannayuganda bannange saba ku buwagizi bwammwe ndi Lugogo Cricket Oval omulunzi ogusoose si kifo kyangu si kafo katono naye era si kifo ekisingayo obunene mu nsi ennaku z'omwezi tusobola lero kijjuza yamaani ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa 5 mbakoowola mujje mumpagireko fefe busi wo muziki okuva gye natandikira ate mbagambye ndi mubategekera Super Bowl eyange n'ekirala wenyini ku Super Bowl wembadde n'ekirala atulaba kyataategedde fefe olina enteekateeka eddira bano ba hip hop upcoming okubategekerawo like okubalondamu okuga nti ono yakyabanywedemu akendo oba yabasingako as per now nenga n'abalala basobola osigala ng'era bakola n'amaanyi okutuuka awo enteekateeka ezo ziri ku lunaku lwa show oba zo za lulala zigenda kuba zitandika si mudda nnyo kuba tulina otuuka ku show nga kuliko nga 2 kuba ku show kwe tufunira omuwanguzi nga bano bali okubira akarango ogenda kusanga bakikola bayita baani bakuwa ku ssente netuboogera nti balina time gye baagala tubapositingire museo kakana owaayi kati wamanya eyo movement egenda okubaawo anti kati kyembadde njagala youth naye naali eyo ngawenga akasagambye ku makya tuggulawo na freestyle kuba nze njagala emiryango gigulewo saa 6 ekitegeera b-boy avuge beatboxing avuge freestyling kuba is a hip hop show terina kuba katate nga show ndala mbu ffenna tulinda ssaawa 2 tutandike okitegeera kati hip hop upcoming ye naye naali eyo atandika hip hop togwamu maanyi tandika training yo olwaleero wanika biki n'omukisa gukugwako ate tugenda kuba tutambula region ez'enjawulo kati buli youth ali eyo ng'oli wa hip hop tandika okuwagala peeni
Penso gishapeninge Waipopo mwasigadde muzo Waipopo ndi omu Fefe wamu Waipopo tewafunye enzo omu Waipopo Waipopo aliyo omu yekka mu Uganda iranze sikirizibwa kati so abantu ajja ngazze okuyimbirako nati nayagala okukolera amawulire kuki kushoyo like waliwo oli ajja natuka ku kivulu kya munene akolya kensasage nga yagala nti oli ayinza otuuka n'amala performing n'akwata microphone n'agikasuka bagisoba n'agikuba ku stage abantu abakola okukolera amawulire kati nga olaba oba linavaayo kati nga ogamba muno mwagenda okuddayo okwetegereza ng'oli sound yaliko nga kitegeeza yali kolerako mawulire mugundi n'ebintu ebyo olumu okitegeera obulungi kati okitegeera obulungi kankikuwe bwe nti waliwo abantu abamu abayimbi ajja okuperforminga kati mu baagizi omwo abaagizi abo endowooza zaabwe zanjawulo ate buli omu aba n'ekimulese azze okulaba Fefe Busi togenda munnyonnyola nti gundi alinye ku stage yamwagale yajja kugaavaayo yamanyi gwe bw'ovaako Fefe yakola ki yaddako kati mu mbeera y'omuga nti vaayo mulimu abayimbi abamu akka n'afunya n'atandika boxing omuwagizi oyo so kati ekyo kyagezaako kubuuza nti omuntu okukola amawulire kuba ye bw'anaakuba omuwagizi eyo agenda okukola ekisooka njagala making sure mu nfulumya lisiti y'abagenda okuyimba lisiti y'abayimbi abali kushoya saa ki agirina ewaka yagikuleetera ogirabe omukago ogw'emisana nkugambe mbusawa omukago ogw'emisana omupyentipieri yakola ki yalina okuba ku stage yasooka ku stage gw'omugebe bw'ate tagenda yanansonyiwa bw'aba tasobodde ssaawa mukaaga puroguramu egenda abayimbi bangi babiiso weebali banadobosi weebali bajjako dda weebali abayimbi bangi nnyo kati nze ngenda kujja ku stage nga ssaawa ssatu okitegeera naye njagala okugenda okujja ku stage ng'endongeeka abawangudde bawangudde okitegeera nga hip hop representingiddwa buki bulungi yaman kugambye tukiikirirwa region za kukiikirirwa kati abo abantu bonna balina okuba ku program si byakuba eri bubi Fefe mbadde mumanye ebbanga njagala kuyimba Kafeero yakayimba kaako yagambu abaye manyi w'ebigwanda agambu veeyo nze ngende ndabe Kafeero oli bwe twasoma kati ebyo kangalo program etambula kitegeera okay anyway tusimbula abantu ndaba waliwo akwetaaga tusimbula abantu abadde batulaba ku The Truth tubasigala tubatumirako bamuyise Fefe Busiwo mwana temundekerera mwana mupagireko mwana sina kye nabakola ate sina kye ngenda bakola ngenda bakuba bukubi muziki Dias owa paparazi ate banga naye ng'obaddewo Dias wange just osalamu ku kigambo just kitonotono kyakabi nnyo Dias musa wange kyakabi mwana naye ng'ategese kino ekivulu akibumbyemu omuntu asooka ye Katonda promotion always God first tulina promoter mbu ali awo twekkiririzaamu ne Katonda waffe ate tukkiriza mbu tulina abawagizi baffe temutuyiwaayo naku z'omwezi mukodomi wokansubira jabbayo kusho yate mwanyi okaso muleke waka tasobola muko ne banasikatira sisita ajja ate gwe omwezi bambi tugende tuwagire buli omu mwana aliyo Karo Kasita gyali naye tumuwagire waliyo Joseph Ngoma naye ekivulu kye nkyesunze nnyo naye wamataliyo mu Mei Joseph Ngoma oba aliyo ddi naye gyali bamugwa mukaaga yamaani nange mu 16 abannayuganda mulimu gwe 16 Karo Kasita 29 yamaani oli wa Serena gwe wa cricket ndi wa cricket over akasente akasamu mugambe kundo genda gifumya akasente akasente era ndowooza girinde nate nange nina yange gyenfulumiza nona gyafulumiza tugenda kuddayo mu kkaaya na bweba yeemu ng'andidde bweba siyeemu banyambe abagenda obeera ku kakiiko kofulumya gundi ya price ya show munyambe musoke mutunulire vidiyo mundabe next time yeah man